njagala ntegeeze bannamawulire abali wano n'abatulaba nti mwenna mukimanyi nti waliwo embiranye wakati w'abayimbi bano. Byotegeezezza federation oba ebyo sibimanyi kiwanvu. Kati sibimanyi kiwanvu ekyo simanyi lwaki federation kyeki oba ekirala kyekyani association ebyo simanyi. Naye kyemanyi abayimbi bombi mbamanyi. Ani asinga munne anaayimba bw'ati nze bonnabonna mbasanga ku YouTube ennyimba tezinyumira. Ndowooza n'abalala mwenna ezo views ze balina miliyoni oba miliyoni 2 tezaalabibwa nze nzekka, ne bannayuganda abalala bakola ki? Balaba. N'abalala bali wabweru w'eggwanga nabo bakola ki? Balaba. Kitegeeza abantu banyumirwa ebintu bye bakola ki? Bye bakola. Kale ate nakutegeezezzaako nti ogamba nti okuleeta abayimbi bano mu bbato oba okubiisanya nti oba oyongerawo olukonko wakati waabwe, naye ate ffe si bwe tukiraba. Njagala tukitunulire bwe tuti nti sports club Villa oba KCCA bwe zigenda e Namboole olw'ekisaawe Kiwedde ekirungi ne zitandika abawagizi bonna Villa ne badda wano, aba KCCA ne badda ku ludda luno. Era bafulumira mu mulyango gwe gumu, era omu bwe bamukubirayo 2 ku bwerere n'avayo nga bamukubye, eyo si eba enkomerero yaki? Yensi addamu n'agamba oluddako nze nkola ki? Nze nja okuwangula. Naye n'abayimbi bano bwe bannamala ne bayimba, oba oli ayimbye atya nze ebinkwata ku bannayuganda bye bagenda okukola ki? Okusalamu. Oba bannayuganda bye banaagamba nti omanyi mu butuufu oli king, tukkiriza. Mutuufu gwe oli Queen kama naffe tukkiriza. Naye si bo okugamba nze ndi king, nze ndi queen, nze asinga. Lwaki bannayuganda tebasalawo? Kati ffe tumala osalawo tukakkane. Kati ate banalaba nti abawagizi bonna basazeewo. Oba oli awo nabo bantu bajja kutuula, bayinza n'otuula bayadde bagamba tekisoboka. Oba oli awo one day olunaku lumu kirisoboka nga buli omu akoze eki? Akakkanye. Ffenna bwe tuba tukyali bato, egyo emyaka gitukola ki? Maybe nawe otuuka nogawa omanyi je maybe we are better off together. Naye sigamba nti performance eno yogenda okubagatta, ekyo siyinza kisuubiza bannayuganda. Nze nayogera nabo omu ku omu mu butuufu. Ono tayagala nakulaba ono, n'oli tayagala kulaba ani munne, n'okubaleeta awamu bwoti sikakasa ndowooza olina n'okuteekawo abakuumi. N'olwekyo mu mbeera ng'eyo bw'osucceeding okubateeka ku stage emu ebeera ntandikwa nnungi, awo tuba tulina kyetutandise okukola. Nti gye bujjo nze n'obayita mu meeting abo abali mu industry eno mubitegeera bannamawulire bangi, mutandikirawo namwe mubayite mu meeting batuuze wamu mugambe eti okuva lwe mwagenda kweno bbato ne muyimbirakuko ne ku stage emu, kati katutulewo tutandike tukole ki? Bwe muliba mulemeredde oba mumpite tusobole naffe tusobole okubayita. Naye ng'olwaleero bwe mutasobola kulaba munne muki? Era ndowooza omu alaba munne mu mawulire ag'empapula oba ku TV oba n'alaba munne ku YouTube ng'ayimba obuyimba bwe, naye nga kyo ekituufu kyebasobola kukola ki? Naye olunaku olwo tetukuwadde methodology nti banaakikola batya, naffe tukyakola ki? Nze sirimu bya sitegeka bivulu, tetumanyi na bya entertainment industry. Naffe tulina abantu abatutegeerera mu ngeri eno, bakyayiye engeri gye bakola ki? Gye bajja okutegekamu ekintu kino. Nabagaye tulina ba advisors wano, tulina ba artists ab'enjawulo, bajja kutuyamba. Tujja kutegeka ekintu ekyo ate bannayuganda bakole ki? Bakinyumirwe. Naye nabo weebali mubatuukirire gye bali olwaleero okuva lwe mbagambye nti mu butuufu nga 15 omu yabuukinga byabuukinze n'omulala n'abuukinga byabuukinze. Njagala ate nakino nkyogereko bwe nti mukimanye nti Shiba is our ambassador as Victoria University. Ate tubadde tutegeka Euro Festival, naye Euro Festival yaffe naye kitegeeza kololo wenki wetuli. Kati King Cindy naye bwajja n'ekikye, nze ng'omuntu
ali bwe bayingiza mu kintu kino nze nyina kukola ki nyina kugenda woono ne ŋŋende woono ne tukkaanya ne tugamba ffena tugende mu kintu kiki kimu. So ffe nze nga Victoria University ne Shiba Yolo Festival tuli ku side emu. The king herself ali ku side endala. Kati obuvunaanyizibwa bulwadde eriffe okugezaako okukola ki obutakutula mu bantu. Kirabika kitya nga Sindi alina showali oba bamuwaddeko akatundu ka side eri ya Kololo naye ate nga bagenda kukozesa gates ezi ne Shiba naffe Yolo Festival nayo ng'eri eri naye ng'akozesaako gate endala awo wali olukonko we lutandikira awo naye ate bwoga nti stage yiino kinaabeera kitya ku stage eyo bannayuganda bamulaba n'abanakitegeka be bakola ki be banaamanya naye nga nkakasa bannayuganda nti this is a step in the going forward nti bwe baba bakkiriza okuyimba ku stage eyemu ng'ate bali tebaagala nakweraba mu maaso buli omuntu ayagala kulaba munne omu yasigaza kulaba munne ku TV oba ku YouTube oba kumulaba mu mpapula z'amawulire n'akwata olupapula lwa monitor olwa vision n'amulaba mu NBS, NTV, BBS n'amulaba buli wantu wonna wonna bwe batyo bebeera abaawe bezisinkana bo n'amuwulira mu lugambo n'akola ki naye olwaleero kwolwa at least tulina chance nti bajja kweraba ne bwaba omu ng'ayimiridde mu koona wali ajja kulaba kuki ku munne kyesitasobola basuubiza nti bajja kukola kikwekwatako mu ngalo ekyo sikakasa mu bantu be nayogeddeko ababiri omu nenjogerako naye n'omulago nenjogerako naye awo oleesa obuzibu basisinkanya bekwateko mu ngalo naye mubanoonye mubabuuza ekintu kino mukyagala kitambule kitya wakkiriza okugenda ku bato naye wakkiriza eneefaanana etya ate nabo tutambulira ku magezi ge bakola ki kale sebo naawe gyeba oli bulungi nze sirina buzibu neebaza mukama buli lunaku olukya mwogera okwonoona kwongera okulongoosa okulaakulanya okuwa buli muntu omukisa okusobola okubeerawo mu mbeera ennungi gye yanagadde okubeerawo naye buli muntu waddembe okulaba ekintu nga bw'ayagala okiraba naye ate ekyo tekijjaawo mazima kati bintu byogenda okwogerako biva mu public siffe babireeta ate public yeffe waliyo abalinga ku bato ya Shiba ne Sindi mmwe Shiba ambasada wammwe kituufu ate tumwagala nnyo era tewali abawakanya mwaprochinga Sindi ne mumusaba first of all kusinga bwone getwasa okufuna mwali muleta Rema mu Nigeria ekyo si kituufu kikirialinga ekyo si kituufu tetuleetangako Rema ndowooza waliwo n'abamukiikira wano e Uganda basobola okuvaayo ne babagamba oba twali tugezezaako okuleeta Rema ekyo si kituufu ekyo nkimenyeewo era bannayuganda mubagambe nti yakibagamba yabalimba si kituufu ne musalawo muleete bato ya Sindi ne Shiba tukkiriza nnyo mu bannayuganda tugamba nti mu kifo ky'okuleeta omuyimbi ow'ebweru nti ne bwogenda musasula omuwe ssente azizzeeyo ewaabwe waakiri ssente ezo nze wa munnayuganda ne bw'aba afaanana atya nesigala wano ewaffe kubanga nti n'abayizi benkulembera wano enkya bafuna emirimu ne bagifuna ku Sindi ne bagifuna ku Shiba oba ne bagenda ne bagule ssente nga ziri wano oba naawe kennyini n'obaako kyokola olw'okuba ssente zasigadde wano tekikola makulu kukwata ssente ezo zikola kisomosa mutala w'amayanja bisi mwenga academic institution lwaki temusigadde mu academics lwaki mweyingiza mu ntalo z'abayimbi kakati tulina ekizibu nti tunula mu kamera tulina ekizibu ate kiri Uganda wano wokka ne mu Africa wonna nti twalemererwa okwawula academics ne education oba school ne education era kankiclarifying mwenna mukitegeere nkitegeeze bannayuganda kitegeeza nti olina obusobozi obulaba ekizibu naye n'osobola n'oddamu n'olowooza n'okinogera eddagala eryo bwe likola n'osobola okukyusa obulamu bw'abantu oba otonzeewo mirimo oba bakutte ku mikono ne basobola okubbulula obulamu bwabwe ng'okozesezza obusobozi bwo obukugu bwo amagezi go kitegeeza wasoma oli educated tekitegeeza nti olina kuba watuula mu class n'ofuna senior 6 certificate
n'ofuna degree n'ofuna masters oba n'ofuna PhD. Tulina n'abantu abalina degrees ennya naye nga they are not educated. Tutegereganye kati ffe kye tukola we are an education institution. Nti ekizibu covid bwajja nga bannayuganda beetaaga obuyambi mu kubagondezaamu mu bintu by'okusoma era tujja. Bwe wajja embiranye wakati wa Shiba ne Cindy mu butuufu nga zandibadde zeetaaga okugonjoolebwa as an education institution that transforms society. Njagala beerabe vision yaffe, we transform society. Society si kizimbe, society yenze yeggwe be bantu. Era tugenda mu bantu ne tugamba omanyi nti tuula wano tutuule twogere ne twogera nawe tutuule twogere okay tutuuse ku nzikiriziganya tugende mu maaso. That is education. It is not about credentials nti nyize nyine empapula bwezi ne osobola ziba okubeera nazo nga tolina nakyo osobola kukola. Kati wane ekizibu kyekiriwa wakati wa Cindy ne Shiba mwe kyemaze solovinga abali mu academics ko tugambye mwe okulaba ekizibu ne muvayo ne mukisolovinga ku bizibu bye tulina mu Uganda okuli abantu abali ku nguudo abantu abetaaga education okuyingira abasome mwageze okulabanga okuyingira mu lutalo lwa Cindy ne Shiba kyekizibu kye muteekeddwa solovinga. Ekintu kino kankibabuulire bye tukola byonna tuyinza ogenda ne tuyamba abaana bali ku street naye abannamawulire temujja. Bino bye bibanyumira, bino bye bibakola ki bye bibanyumira. Naye kati kino mmwe kennyini mbadde mukyogerako buli lunaku ne mukyogerako buli lunaku ne mukisoosowaza n'abatalina ntalo bateziriwo ne muzongeramu omuliro. Netugenda bannamawulire muli ku ki? Naffe ne tuvaayo nga ettendekero ekkulu ery'ebyenjigiriza ne tugamba nti ekizibu kino kyetaaga okukola ki okugonjoola nti bannayuganda mwetaaga okulaba kwono noona ani asinga nti bwe mumala obbala mujja kukkiriza mukakkane nti kale katugende tukole kye tulina okukola. Nemufuniramuwa ekibuzo kyange kiri bwe kiti sooka onyezeremu ekibuzo kyono tufuniramuwa olwaleero oli wano oyogera ku Victoria University tutegereganye sikuwadde yadde ekikumi noona ali wano ayogera ku Victoria University. Kitegeeza nze omwana ali ekabeera maido olwaleero kasita agwa ku shoyo n'agwa ku linkiyo naye ajja kumanya nti Victoria University gyeri ajje naye ayambibwe. So you use us. Kakati goyinza okiyita nti no, your job is to facilitate Ugandans to acquire the best things possible. Era you are doing a great job. You are not being used. You are doing a great job. You are a journalist that I respect. I am not a journalist. I wish I could be one. I could also be helping people. So all of us, there is a job you do. Waliwo mulimo gwokola ate n'ogukola bulungi. Waliwo n'ogwange gwenkola ate n'engukola bulungi. Naye ffenna Uganda etwetaaga nga tugasse wamu. Buli omu n'oleeta ettaffaali lyo n'oleeta ettaffa ne tuli nange eryange ensi yaffe n'ekola ki? Kati Shiba Cindy engeri gye mugendo kikwasaganyamu wanaabaawo obuzibu obulala nga era bannayuganda baagala bato ya Bebe ne Bobby era mujja kuvaayo mu gikolo. Mwe kasita mwogera. Kasita tetuli promoters, tetuli mu kino lwa ssente. Nedda. Ffe tuli kino kukola ki? To be part of society. To be part of the community. Bwe muba basobola okukola ensimbi ne bazinvestinga mu kintu kino. Ba sponsors ne bateekamu ssente ne bazinvestinga mu Uganda yaffe eno. Ffe we are contributing to national development. Abantu abasinga complaining of King Michael kutamu compensating whether yasokoteka date. Ate kati ne bannaye kansoke mbabuuzi. Kambabule bane muntu King Michael gwe mwogerako. Muntu wange nnyo. Era takwegaana. Muntu wange nnyo. Ekyo mwe muma mukyogera nti tukwalagana nze tewali buzibu bwennyina ne King Michael. Owulira olaba omuvubuka ono omulaba ono mutabanyi wange kiringa wonogana sikwatagana na mutabanyi wange bwe tuli ne King Michael. Kankuwulire King Michael agamba nti yabuukinga ekifo kye Victoria University tumwinaako buzibu abeere ku kifo kye kololo naye kololo naffe tubeere kati lwaki okompasating omuntu atazze mu kifo kyo Cindy gwe twandifunyemu obuzibu kubanga yagenza agaya yabuukinze ki kololo kati era kyovola tutambulirawo ne tugaa Cindy katukanye tugende mpola walaba interviews za King Michael kati gwolaba interview nenze ntuula naye ne kati mwalina kyabagamba ne muwulira kye mwagala naye kyatasobola kuddamu nga tuli wamu nti Mike agamba mwamuyita n'omuyita ne mutuula ku tebo wabula ne mumugaana n'abasaba mu nkopa settings gyeyo show ne mugaana ne mugamba kati tugende tubiisanye. Ekyo si kituufu. Kati njala nkubulira amazima
ekyo si kituufu byonna byabagambye ebyo byonna tetutuulangako tetugenze na kukkaanya tetugenda kwogera bintu ebyo tekisoboka nakano King Michael muntu wange tutuula ne twogera bwe mba nyina kye neetaaga ne mukubira bwaba nyina kyeetaaga nankubira alinga muganda wange so naye ebintu bya entertainment nze byesitamanyiridde nti mulina engeri gye mupampinga ebintu nayagala oba alina shoye ayagala ekole ki ndowooza oba yali ayagala nveeyo njogere naye shoye esobole okukola ki ate nga nze nandimuwagidde era nze ndi muwagizi we ne bwe yandibadde takoyogedde ebintu ebyo nze ndi faani we buli muganda wange simulinaako obuzibu era ne shoye ne bweba gyeri njagiwagira Victoria University ebeera etekinga naku mekeza graduation lunaku lumu era tulina nga 14 ogw'omwenda okuva ssaawa 2 okutuuka ssaawa 6 ate nga magundi after party kati awo wali omukisa ku muyizi yenna era ntegeeza eggwanga buli muyizi yenna ajja ku Victoria University n'ograduatinga kikukakatako nti gwe teweetaaga pate waka fenkeera tugenda kutwala ku pate kweyosho ku bwereere ate n'emmere tukuwe kati eyo ye Victoria University nebe kyali bato mulimu obuferawo kati bayizi baffe bali abayizi 1500 tuwa tiketi tujja bagulira tiketi za bwereere eyosho bagende balabe nabo benjoyinga ebato katubuuze mu kituufu mugenda okuapproachinga Cindy nga mumaze feeringa kufuna mu Nigeria amanyiddwa nga Rema okuja ku kifo kyammwe ekyo nkinnyonnyodde ffe tetugezangako na lunaku na lumu kunoonya mu Nigeria nze Lawrence Muganga Vice Chancellor wa University nzikiririza nnyo mu kupromotinga talenti yaffe wano owulira era ondabye ne ba artist ab'enjawulo abaliwa wano bonna baana bannayuganda abamu nakula nabo Bachiko Madrata bonna nakula nabo ne Chris baana bato bange nze sisobola kuva ku artist munnayuganda ate nentandika kukola ki kukwata ssente ezo nziwe oli agende e Cuba, Nigeria, Jamaica akulakulanye ensi yaabwe nga ffe ensi yaffe tugikoze tutya ensente tuzitwala mitwala w'amayanja tekisoboka era tetukigezangako kukulakulanya talent nenge Victoria University yayambyemu abayimbi baffe netulanga ku Victoria University okubayonga ekoze studio bange video negula equipment cameras olwaleero njagala nkutegeeze nti Victoria University era kati gye tulaga tulina radio station as Victoria University VU radio tulina VU TV naye nga kati olwayo zibenefiti nga bayizi baffe naye nga tujja gezaako zikulaakulanya tutandike no recording gundi gye tulaga naye muli muntu basooka kwavula ne bagenda nga bakola ki